tulina Honorable Ssemuju Nganda olunaku olwaleero naye avuddemu omwasi era nga abuuza lwaki omukulu Mathias Mpuga nsamba agenda maaso n'okuba nga akola byali mukola okuswaza ekibiina ekirungi ekibadde kizimbiddwa bannayuganda ku musingi omulungi. Katikkiro Charles Peter Mayiga muganda wange mukwano gwange muganda wange tongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna nga mumaze okubikola muzzaako omukulu Honorable Mpuga byonna byokoze ne byokoze wano mu Uganda yaffe tubadde tubisiimira nga tukuwadde ekitiibwa kyo nga leader of opposition nga commissioner wa parliament era nga ogenda muliwo bakomuledi kyo naye munnange okweyambula kweyambudde kitulaze nti mwe basajja mmwe mbadde abantu kyawa nga mugamba tutunula mu bakulembeze bammwe n'ebigendererwa byammwe era nga mubadde mwena bye mubala mwagala okuzza ekibiina kyaffe ekirungi ekizimbiddwa ku mitendera emirungi nga mwagala okukizza emabega naye n'omubaka Honorable Ssemuju Nganda olunaku olwaleero yeegasse ku bannayuganda era nabaawo eddoboozi lyayisaawo eritutwala nga litutwala mu maaso ate erizaamu amaanyi. Ffe tukusiimye nnyo Honorable Ssemuju Nganda webale kuvaayo ku lwa bannayuganda ate n'obaako ky'ogamba. Tusiimye nnyo bannange. Tusaba Mukama Katonda atutambuze bulungi tulabe nti nno atununula tujja kuba n'abasajja abalowooza nti bategeera nnyo. Mathias Mpuga nsamba ebikolobero byonna byokoze tukujjukiza nti one day one time olunaku lujja kukya ng'obyejjusa bwe bikole naye twongera obajju naye twongera obajjukiza nti muganda wange Mathias Mpuga nsamba mubeere beegendereza mukimanyi bannayuganda babategedde enkwezenge ne bimwagala okuyisaawo byonna bannayuganda babifunye betondere mwakolanga gwakutukwata nsobi mukyasobola okudda mutwetondere babedi bwanika bye bakola mubiraba mukiraba ndowooza saawa zino mukyasobola okudda mutwetondere mwatulaalasanga simanyi ffe tulina abatukozesa simanyi biki nabagamba ebintu bino bibeerangamu ng'oli independent n'obwongo bw'oli independent otherwise bagenda kukukozesa nga mbuzi ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ng'okolera muntu kukuuma kifo kye wallahi ogenda kuteekamu amaanyi g'amangi ogule datawo buli kaseera obeere ku internet nga wallahi byokola abiganyulwamu member of parliament ate nga ye tali ku mulamwa nga n'okukolera oluusi akolera mu 7 oba nga ali comfortable mu position ye. Nze nkubuulira amaanyi ge muteekamu gonna ne bagenda bakubuzaabuza obugambo 2 3 n'ogenda otunula mu musajja nga n'ensobi gy'akoze ogiraba mbo tumwesige ababaka baffe tubaweemu chance ne munsindikirako kaasimanyi kannamuti aba Silivia ne kajja ne kanja Samira ne muddako mwenda ne munja Samira kiseka emwe tutabula gwe buli omu munyampi kati mugera tugamba ki baabo batandise okujjayo emitwe mugenda kutugamba ki kati okujjako ng'obwongo time nze eva ngenda yimiriranga ku mazima sifaayo gwe kyogenda kunjogerera time ejja kuyigiriza mwaba siro abali siro ababitegeera nga muli siro mukitegeere kino wano mu bino ebintu mulimuuko ku bantu abayinamuuko ka talent ak'okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo newankubadde mwenna muli ku mulimu gwe gumu okitegera waliwo abantu nga bo mu butuufu babirabamuuko mu ngeri ey'enjawulo okubasinga baana bangi bakyala ku kitebe awo we batuuka ku kitebe awo ne batandika okubateekamu bikoodi abo bampuuga balinawo obukoosi bwabwe ne wano ku media kubanga bakimanyi oba oyina media oba osobola obuzaabuza abantu nga bw'oyagala ate nga politician yayagala abantu babule ababuzebuze ye bamuwa obululu nga bw'ayagala okitegeera baabo babedi bwanika bajjayo emitwe kati mugera tugamba ki
bagijjayo n'emabegako lwakuba mmwe mwefuula atabitegeera. Emabegako oyo Abedi Bwanika yakubako ku Honorable Namboze nga bagamba mbu tugende wa Museveni tuteese ne Museveni atuwe baganda baffe abaasibwa. Mbu tuteese naye n'atuuka ne batuuka okuyomba. Abo Bampuga baali baavaayo dda. Naye Kyagulanyi ye kyakola akimanyi nti wanaayomba naawe waliwo abantu abakuwagira abajja okukola ki abajja okubula kati ye kyakola akuwa ekifo n'akuwa n'emmundu wetti osegedde. Baabo batandise okujjayo emitwe mugenda kutugamba kikati okujjako ng'obwongo time nze eva ngenda yimiriranga ku mazima sifaayo gwe kyogenda kunjogerera time ejja kuyigiriza mwaba siro abali siro ababitegeera nga muli siro mukitegeere kino wano mu bino ebintu mulimuuko ku bantu abayinamuuko ka talent akokulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo newankubadde mwenna muli ku mulimu gwe gumu osegeera waliwo abantu nga bo mu butuufu babirabamuuko mu ngeri ey'enjawulo okubasinga. Baana bangi bakyala ku kitebe awo we baatuuka ku kitebe awo ne batandika obbateekamu bikoodi abo Bampuga balinawo obukoosi bwabwe ne wano ku media kubanga bakimanyi oba oyina media oba osobola obuzaabuza abantu nga bw'oyagala ate nga politician yayagala abantu babule ababuzebuze ye bamuwa obululu nga bw'ayagala okisegeera. Baabo Abedi Bwanika bajjayo emitwe kati mugenda tugamba ki bagijjayo n'emabegako lwakuba mmwe mwefuula atabitegeera. Emabegako oyo Abedi Bwanika yakubako ku Honorable Namboze nga bagamba mbu tugende wa Museveni tuteese ne Museveni atuwe baganda baffe abaasibwa. Mbu tuteese naye n'atuuka ne batuuka okuyomba. Abo Bampuga baali baavaayo dda. Naye Kyagulanyi ye kyakola akimanyi nti wanaayomba naawe waliwo abantu abakuwagira abajja okukola ki abajja okubula kati ye kyakola akuwa ekifo n'akuwa n'emmundu wetti osegedde. Mwenna abatuvumanga nga twogera ku bana abasajja Bampuga ba Bwanika musobola okujja kati obudde buno ne mutwetondera ne mugamba abasajja abo mwabalaba. Ebintu ebimuffe tubiraba nga tonnabiraba ne tugana Ono engeri gy'akolamu ebintu bya abala kino. Kati musobola okujja ne mutwetondera ku bigambo ebyafulumiziddwa Abedi Bwanika. Abedi Bwanika gwe munnabyabufuzi yali yalemwanga oli awo oli dwafu. Gwesimbawo kuva 2006 ku bwa president wallahi nga Abedi Bwanika ogwa. Nebyogamba mu Masaka simanyi muyina abafugayo Masaka wawangulayo ko emirundi emeka nga wesimbawo ku bwa president. Masaka wawangulayo emirundi emeka. Medi sereko sabulba kyensingo kwebazaako yo gwe munnamawulire awo omuntu omuguwa ne yeetuga era nkwebaza nnyo because abantu baddenga babuusabuusa betubagamba nti bana abasajja balina byabwe bebeyagaliza. Wakuta omugwa bulungi nnyo n'ogumpeera Abedi Bwanika ne yeetuga n'atugiramu ne banne bulijjo bali mu bannansi olukwe abo ne tubateeka ebbali. Because abakulembeze bazimbibwa myaka wejibanga gwe generation ye baddewo teyina kyekoze etuuse n'eremererwa genda tambula genda generation endala ejje na yerwane osobola okutugamba ekintu kyonna gwa Abedi Bwanika ne mukama wo Mpuga kye mwali mukoze ku lw'eggwanga lino ne kiba oba omulama gwonna gwe mwali mulese mu parliament ne guteesebwako ne gutuukira ku lw'aba na Uganda bw'oba oguyina nga nva ku TikTok nkusiba teguliiwo. Entalo zonna ze tulwanye okununula ekisaayi ky'entebe nga abasajja batuyisanga embwa tubirwanira ku TikTok.
yuwala okujigugumbula okulekeraawo okukola ku bannabyabusuubuzi efujjo tubikolera ku TikTok temulina kye musobola kuyisa ebbanga lye mubaddewo nga muli mu parliament temukirowoozanga na koti national day in expired date nti bweggwako munnauganda afuuka stateless nga talina waabwe temukirowoozanga nako wabula mulowooza ku mmotoka zammwe ez'obukadde 3 okubawa omusaala n'okwenywereza mu bufo bwammwe obwo mwafuukiramu badikiteeta kati gwogezeeyo emyaka 5 ofuuse ekizibu balamu singa abantu baali baakuwakalu katonda abajjako feva ng'alina ensonga nabalabula dda ne bagamba omuntu ng'ava waffeeyo Masaka n'omulya yasimanyi alina amannya 2 gonna ga Luganda ate nga si mulongo mubeegendereze abantu abo yengeri yokka gye basobola okweyolekamu eri bannaabwe nti yeffe tuli wano kati tukola ki era amanya nenge bamenyera ninyongera okutegeeza Abedi Bwanika wallahi nkulayira tasobola kudda mu parliament ekyo ekifo kye mulina okubeeramu omuvubuka envuumula asobola okukolera abantu si mmwe abaagala tubasiize busiiza tubawanike mu bbanga nedda ssebo kye mukozeko kimala Mpuga abedde mu parliament emyaka 15 kiteeso kiki yali aleese emyaka 15 nga kiyamba bannayuganda gubaddeyo kati emyaka eno ogenda kuweza mwaka gwa 5 tubuulire ddi wayomidde mu parliament n'oleeta ekiteeso nga kiyamba bannayuganda wallahi nga temubirina guno mulembe twogera kati kyesaagala mba sikyagala kyenjagala mba nkyagala period nimwe mwekweka awantu nimwefula abataagala mu 7 ate nga namwe mwenyini muli badikiteeta okukuvuganya kiba kibi omuntu yenna balina omuvuganya omuntu akusinga n'akusinga n'otambula n'ogenda n'ekirala obwo buweereza ssebo si mulimo nti wagusaba okitegedde si mulimo nti wagusaba nti enze guno mulimo nagusaba era nedda ssebo bwe twakusindika okuweereza bakukulema omuntu mulala wa ddembe okwesimbako n'akuwangula n'ogenda mujje obadikiteeta mu bifo by'obukulembeze temutufuga wano ssebo naye ssebo twababuulirirawo ne tubagamba buli munnanko tujja mwoleka ensi mwenna abaatuvuma batiktokers abaatuvuma abaana b'oku Facebook abaatuvuma njagala muveeyo mutwetondera abasajja bammwe baabo engeri gyakolamu ebintu bya abala kino musobola okujja kati obudde buno ne mutwetondera ne mugamba abasajja abo mwabalaba ebintu ebimuffe tubiraba nga tonnabiraba ne tugana naye ono engeri gyakolamu ebintu bya abala kino kati musobola okujja ne mutwetondera ku bigambo ebyafulumiziddwa Abedi Bwanika Abedi Bwanika gwe munnabyabufuzi yali yalemwanga oli awo oli dwafu wesimbawo kuva 2006 ku bwa president wallahi nga Abedi Bwanika ogwa nebyogamba mu Masaka simanyi muyina abafugayo Masaka wawangulayo ko emirundi emeka nga wesimbawo ku bwa president Masaka wawangulayo emirundi emeka Medi sereko sabulba kyensingo kwebazaako yo gwe munnamawulire awo omuntu omuguwa ne yeetuga era nkwebaza nnyo because abantu badde nga babuusabuusa bye tubagamba nti bano abasajja balina byabwe bye beeyagaliza wakuta omugwa bulungi nnyo n'ogumpeera Abedi Bwanika ne yeetuga n'atugiramu ne banne bulijjo bwe balya mu bannansi olukwe abo ne tubateeka ebbali because abakulembeze bazimbibwa myaka wejibanga gwe generation ye baddewo teyina kyekoze etuuse neremererwa genda tambula genda generation endala ejje na yerwane osobola okutugamba ekintu kyonna gwa Abedi Bwanika ne mukama wo Mpuga kye mwani mukoze kulwa gwanga lino ne kiba oba omulama gwonna gwe mwali mulese mu parliament ne guteesebwako ne gutukira ku lwaba na Uganda bwoba oguyina nga nva ku TikTok nkusiba teguliwo entalo zonna ze tulwanye okununula ekisaayi ky'entebe nga abasajja batuyisanga embwa tubirwanira ku TikTok yuwala okujigugumbula okulekeraawo okukola ku bannabyabusuubuzi efujjo tubikolera ku TikTok temulina kye musobola kuyisa ebbanga lye mubaddewo nga muli mu parliament temukirowoozanga na koti national day in expired date nti bweggwako munnauganda afuuka stateless nga talina waabwe temukirowoozanga nako wabula mulowooza ku mmotoka zammwe ez'obukadde 3 okubawa omusaala n'okwenywereza mu bufo bwammwe obwo mwafuukiramu badikiteeta kati gwogezeeyo emyaka 5 ofuuse ekizibu balamu singa abantu baali baakuwakalu katonda abajjako feva ng'alina ensonga nabalabula dda ne bagamba omuntu ng'ava waffeeyo Masaka n'omulya yasimanyi alina amannya 2 gonna ga Luganda ate nga si mulongo mubeegendereze abantu abo yengeri yokka gye basobola okweyolekamu eri bannaabwe nti yeffe tuli wano kati tukola ki era amanya nenge bamenyera ninyongera okutegeeza Abedi Bwanika wallahi nkulayira tasobola kudda mu parliament ekyo ekifo kye mulina okubeeramu omuvubuka envuumula asobola okukolera abantu
si mmwe abaagala tubasiize busiiza tubawanike mu bbanga. Nedda ssebo kyemukozeko kimala. Mpuga abedde mu parliament emyaka 15. Kiteeso kiki yali aleese emyaka 15 nga kiyamba bannayuganda. Gubaddeyo kati emyaka eno ogenda kuweza mwaka gwa 5. Tubuulire ddi wali oyimiridde mu parliament n'oleeta ekiteeso nga kiyamba bannayuganda. Wallahi nga temubirina. Guno mulembe twogera kati kyesagala mba sikyagala, kyenjagala mba nkyagala period. Nimwe mwekweka awantu, nimwefula abatagala mu 7 ate nga namwe mwennyini muli ba dictator. Okukuvuganya kiba kibi. Omuntu yenna balina omuvuganya, omuntu akusinga n'akusinga n'otambula n'ogenda n'ekirala. Obwo buweereza ssebo si mulimo nti wagusaba. Okitegedde? Si mulimo nti wagusaba nti enze guno mulimo nagusaba era nedda ssebo bwe twakusindika kuweereza okuweereza bakukulema omuntu mulala wa ddembe okwesimbako n'akuwangula n'ogenda. Mujje obwa dikiteeta mu bifo by'obukulembeze. Temutufuga wano ssebo. Naye ssebo twababuulirirawo ne tubagamba buli munnango tujja mwoleka ensi. Mwenna abaatuvuma, ba tiktokers abaatuvuma, abaana b'oku Facebook abaatuvuma, njagala muveeyo mutwetondera abasajja bammwe baabo. Tweyanziza nnyo tweyanzenge baganda baffe mwenna abayimusiza eddoboozi eryawamu okulaba nga tugezaako okulwana n'omukama okumusaba otusobozesa okutumwamulako agasajja gano agajja nga galina ebyago bye geenoonyeza, agajja nga galina ebyago bye gaagala okuyisaawo, agajja ne missions endala okutyoboola n'okumalawo eggwanga lyaffe. Gano agasajja ga Mathias Mpuga nsamba galina mission endala nnyo. Ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka gye tutaliiko nera tukumaikiriza tugagamba tugalaba.